Pension eno egenda okukola enkola eno kugamba tejja kulekera nga bwebadde gavumenti oluusi enoonya ssente n'eteeka bwe ziba tezirabise n'eteekayo ekitundu kati kijja kuba kya tteeka gavumenti ejja kuteekayo ssente omutemwa gwa pensioni ebitundu 10 ku 100 omukozi n'ateekayo ebitundu 5 ku 100 kino kyo kya tteeka. Ekizibu ekiriwo kati nti ssente zonna eza pension ziva mu gavumenti, omukozi ye tasalwako, tewali kyatereka ku ssente ezize. Kati kyeva olaba mu myaka egyo egy'emabega abakozi baali nga batubanja nnyo kubanga nga essente tezimala. Tusanze nti ekyo kizitoyedde nnyo gavumenti. So kwekulaba ku magezi ge twasaba abakugu aba World Bank batuwa amagezi nti twandikyusizaamu mu nkola eno okulaba nti n'omukozi wa gavumenti aba yeeterekerayo ku ssente ne gavumenti ng'eyongezaako ate nga tuzisiga tuzinvestinga ne tufunamu pension scheme nebeera nga tetataaganywa economy oba enkyukakyuka eziba. So tewajja kuba ate kubanja era human capital management system gye twakoze kasitoweza emyaka egy'okuwummula 6 be pap ng'erinnya lyo ku musaala guno gwa buli mwezi livaako erinnya ligenda wali ku pension. So ebyo byonna tubituuseeko kati 60% by 2040 due to water quality